ki kyamukisa mu binti OC traffic tetuze naye ey'emukono seese yawa bwabaawo yalidde kunva atukolere ku mbeera y'obudde enkyago oba ogenda kuki ku poliisi era DPC abagambye oyo gw'oliraanye kansala waabwe mukyala Najjuma nange bwe naaba na mmere ya Sam Bosa nammwe enkya kubeeka akola ki agenda yadda kubanga buli ekibaawo akola ki alipootinga naye obutambi n'abuwa poliisi oba oliawo abaali mu bikolwa ebyo ne bajja nga babeekolo ate nga buli omu alina obulumi kubanga tosuubira nti abasajja bano RPC DPC n'abagambe ekyokulira tuteekewo omusomo abantu mutandika okugitenga bwe bagira ki bye bajja okuleeta olonda waliwo tubenga tuli omuntu omu mu bigambo bino naye njagala baana bannakato kubire nnyo kibuulingamo Chairman Abdul Mutimba bw'anaaba amaliriza ku police board nga bakulemberwa Sulaiman ki mujja kuyimirira wano ne Katambala mwogere ebigambo byammwe naye nga Katambala mujja kuvaayo era wano bubunaavaayo tujja okusabira abadde atuula mu byalo bibiri Wakiso n'eggomero naye Wakiso chairman nga chairman yakola omulimu gwe kubanga bamanyi bayinza okuddawo ne beewaana naye ate wakati awo Wajiri ajja kufunayo ayita nti Katambala agenda naye waliwo olunafu okusanga abali ku bifugi misana n'abalala bonna bwe batyo naye amateeka ge maki bbiri abalala bagamba 7 kati zonna babaleeta mukono endala ennaku z'omwezi nga mmeka ekyokubiri genda Oyo butebenkevu mu ggwanga wano nyabo nali mundakavubu RPC ekigenda maaso wano kaakati olukiiko luno lwayitiddwa olw'obulumi obuli mu bantu n'ekitundu kino nala kwebaza ne b'obadde nabo weebale nnyo weebalire ddala mukikulireko yuki jangu mu kifo kino tusanyuse nnyo okulaba mu Buyuki Honorable Member of Parliament yakatuuka kati mu ddakiika enfunze n'ekirala ekijja okuddako DPP yasalawo oba olina obujulizi obumala abalonzi abawulwa teri kalya munne n'agamba nze nditutte lwakubanga ndi wa buyinza tewali Minister of Internal Affairs obuyinza obwo si bulina omuli gwe tutasobola kukwata ku nsi kuno General Kayindo tafiire mukwano gwange ati taata wange nga wabali nembabuuza abantu bameka abakwatibwa si 30 bameka abagadda si kumpi 20
okutegeeza sinabo abatwalibwa ku alimaani mumpulira bwe kibanga ddala kituufu nti omusango tebaguza era bagenda kukola ki bagenda kuvaayo bwe bagenda okuvaayo si kyaffe nga poliisi twawule ebintu bibiri twawule poliisi twawule ekitongole ekya judiciary esige bagiyita sigeddamuzi n'olw'ebigambo ebitono ffe weetuli leka mbasomere enamba yange ekya piki oyogedde DPC Mulamba n'akugamba kati temugenda wala wonna jangu mu ofiisi yange naye nze ngattako kano kakasa nti ogenda mu ofiisi ya DPC n'ebiwandiiko byo ebituufu ebyaki ebya pikipiki bweba ya looni era oteekwa n'ebiwandiiko byayo politics ne tumuteeka ne mu nsonga za security ne tumaliriza nga tukoze ensobi n'olwekyo olukiiko luno lwaleero nze ne Kavubu ne bwe najja n'enkola n'ekanawa byonna sisobola kukola mulimu gwa DPC gwagenda kukola sisobola kukola mulimu gwa RPC sisobola kukola mulimu gwa OCCID era mba mulimba nnyo bwe nzija wano ne mbagamba nakoze bwenti okuyita omukulembeze omusitula tuwandiika ekiwandiiko n'omutegeeza mu buwandiike naye n'afuna kyasitukirako kyanasirira nagwawo naye nga poliisi tenafuna motoka ejja kutaasa muntu oyo wetusabira abali mu security era abanayogera ng'omukulu atuuse minisita Kayindo Otapire ensonga eyo mbasaba mugyogereko esente ba MPs beeyongeza simanyi bazongeza muki baziteke mu poliisi basobole okuyamba ng'abantu mu bitundu byabwe lwaki beeyongeza ng'emisaala ng'ate ffe tubonaabona oba yakayingira mu parliament ne bamuteekako emmotoka ne bamiwako kino naye nga ffe tuli mu malwaliro teri ddagala poliisi tebalina ntambula kwekaba ebintu ng'ebyo ebyandiyambye abantu nga ffe abawansi tusaba enkola eyo ekyukemu sente baziteeke mu bantu abalina okutuweereza batuyambe poliisi egamba ayamba omuntu wa bulijjo oba ekuma omuntu n'ebintu bye naye poliisi tubeeyanza nnyo olw'ebingi bye mututuusaako okutuyamba naye nga mu mbeera ezimu mutulumya ku luno ekyabaddewo bannange poliisi ye mukono batta abantu ewa Kiso Kakoola ne bakuba ne batta ne bookya poliisi nga terabikako ne wayita ennaku nga 5 ate amagye bwe gajja banoonya abassa abantu bakoba kampu mu luguudo ne basooka batulisa amasasi mu bbanga buli omu ne yeeyokya kyeyeeyokya abaali balumiramyo ne basigala nga bayimiridde babuza kyekiriwo kati awo be bayoola abawoza manyi bagamba ow'omugumu baba bakaaba kati bano abaagumaguma bo bayoola waliwo yatomera nga abadde ava safari oba ali mu lugendo n'abagwamu eyo ne batwala abali mu bizinensi zaabwe ne bagala okwegalirawo babakugumulanga mu nnyumba nali ndaba bulungi nalina mu ddirisa nga ntunula nga ndaba basika abantu waliwo ne mawaya oba kasiru bamutikka ne bamutwala naye nga talina kyamanyi tusanyuse nnyo okulaba mu Buyuki. Honorable Member of Parliament yakatuuka kati okusinziira ku ebyo byenzize ndaba mu bukulembeze bwaffe naddala mu muluka gwaffe ogw'Ekatoogo ate nga gwe gulina n'omwana waagwo gwe bayita Bulika kuba yava mu Katoogo. Incidents nyingi bazze bazoogerako ate nga ne ku TV muziraba naye ng'eddoboozi lya Katoogo nsaba liyisemunze wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo tubaddewo nga tukolagana
era nga buli kimu wano poliisi tugikubira mangu bweba esobodde nejja, naye mu mbeera eno twafunamu okunyigirizibwa ng'abakulembeze bannaffe abamu okutwalibwa kabangali ate era ne basibwa, ng'ate be bagenda okutaakiriza embeera eyali eguddewo ne kireetera naffe abamu obutasulana mu mayumba nga bagamba nti bw'olinnya ku poliisi kaba musipi gojjamu nangatto. Ate nga bakyogera twakirabako kubanga kyali kya lwatu nga nawali incident webadde tebatuuseewo wabula ne basanga abantu nga wano kati oli waba ayagadde kujja n'ayoola neyeekanga nga ne bodyguard we bamutwaliddemu. Yenkola eyaliwo kyetukakasa obulungi bwe kuba nga kwali kunoonyereza kwa poliisi oba majje agakikola mu kiseera ekyo tegakola kunoonyereza kumala, wabula waliwo ebigendererwa birala oba kwerabisa ng'enjogera y'ennaku zino bwebiri. Era ne buyo Mbulika ne Katoogo abantu 9 bakyali mu kkomera, naye nga Kimbuyege be baatwala era be baateekako omusango ogwo ekyamazima si bamanyi b'amateeka babayoola buyoozi. Tusaba ensonga eyo ekwatibweko bulungi, bafune obwenkanya bakomewo balabirire famire zaabwe kubanga zituddemu ffe nga abakulembeze. Ekyokubiri nawuliddeko nga bugera kadeyideyi kayungirizi oba middleman, nakyo kitongole kiri awo ku poliisi nga kimanyiddwa okwogera okwo nakuwulira gomboola y'ennama gwe muluka okusembayo mu gomboola y'ennama. Bw'ova wano kuba kimanyi wano mwalwanirawo nnyo kutulo ogende Kasana oba otuuka wali Nakifuma, so nga ate bw'okwata okuva e Kasana ogguka wali Namataba nodda ku Jjinja wano ovudde, woba ovudde Mpoma oyita wali. Tuli mu kizinga, poliisi yali wano, poliisi yaggibwawo, katugambe tugwe wagijjawo. Ogwe Minisita wa Internal Affairs n'ogijjawo muwulidde bali awo kakati yasonga Abdallah Mulima Mayuni memba wa Parliament ti yagijjawo, nze ngamba ye yagira ki akiganye ekyo agambye abagijjawo beebo. Yali minisita ow'ekisiikirize mukitegedde. Kakati mu mbeera eyo ssebo minisita tuli wala tukusaba ekino kakitwalenga nze MC w'omukola ate omutaka mu kitundu kino Haji nti bwe tugamba gwe tuba tugambye tetulina mulala ina gwe tusaba poliisi okujjako gwe. Ate bwe tugamba gwe bw'ova wano ng'olagidde ekyesulawo nakati oyinza otulekera kuba no bw'olina abangi wano. Naye tuli bubi, ekifo kyayo kyo mu butongole kyavaawo wano, naye tulina awali ekifo ekitawuluzi kyaffe weekiri kiri wali ku Lwekakoola. Poliisi tugize kubanga tewali wala tujja kukolera mulimu mulala gwonna awo nga n'abafunye security muri okumpi.
obumpimpi ako kabadde kangesewo. Lwaki nkoze ekintu ekyo? Oyinza okuwulowooza nti bakuyise mu lukiiko akwatibwa. Mu bangi abakwatibwa mwalimu n'omuntu asiiba alondalonda ebintu mu tawuni awo y'ono, naye ne bamutwaliramu era teyalina mu ssaati, naye nga essaawa eno bw'aba mulamu eddako taba mulungi nnyo. Naye twagala okwebaza DPC wamukuuma bulungi, yakumawo nga muki nga mulungi. Ssentebe ekyomulala aliwo, ssentebe w'ewaluga ye mwami Katambala Sulaiman, ate nga ye ssentebe wa movement ow'omuluka guno. Mulutebe mu kikwekweto bwe kyayoola bye kyaso ennaku zino bwe bakubuuliza eyo Bugerere oyinza butayogera nti mbeera mu Nnama. Bwe bakubuuliza Ejjinja oyinza okwegaana Katoogo naye ng'ate oli we Katoogo. Ebizibu ebituuse mu Katoogo muno mu Nnama muno biyitirivu. Ennaku si nnyingi nnyo waggulu awo mu tawuni yaffe, era mwero seeno mwabulira omwana mu ddakiika. Taata w'omwana n'asituka n'agendera ku poliisi ge nawulira n'alipootinga tewali kigenda mu maaso. Tobaka bajje bazingeko akatundu kano bakwatire wamu n'abeerosiizi tunoonye omwana abuliddewa. Okukeera ku makya ng'omwana yasaliddwa ekiwunduwundu nga kiri mu ttooyi y'ekkanisa. Abalipootinze awali poliisi era omwana bwe twamala omuziika bye byasirikira awo. Tewali kira kyagenda mu maaso yadde okujja ku miriraano baguze akana n'akataano kyasirikira awo twaziika busiisi kiwunduwundu. Ennaku era si nnyingi nnyo mu Nnama muno wali mu kasaara awo lyafuuka ttambiro. Ababoda ogenda okulya baatuze basatu baatuze babiri, kati ababbi ba boda bo ndowooza bajja kibinja baagasidde mwezi nga gumu bafumita basatu awo. Twaliko n'omuntu omu omusaabaze naye abamu ne baddengula balala ne bafa. Era mu nnaku ezitali nnyingi tezaayitawo yadde omwezi ne batuga babiri mu muluka guno gw'e Katoogo. Era tuba tuli wano era ng'amawulire gatuleetera nti wali munnagujje baatuzeewo omu misana tuku simanyi kiri mu booda. Twabamu booda batutambulira ku booda n'abatagirinako basaabaliza. Tulina motoka zitutambuza eno, tutulina yadde kabaasi yadde kamunye, tutambulira ku booda. Ekitegeeza otambulira ku booda oli mu bulabe. Tuli mu bulabe obw'amaanyi era neewuunya bwewuunya. Kati tugenda kukola tutya? Nze nina emyaka 64 okumpita omutaka. Ekitegeeza ebyawano byonna ebisinga bungi bimanyi. Jjajjange bamuziika kuno uvooko kulipoodinga ndabanga obaoli awo bwe kiba nga kisoboka era nga nammwe mwetegereza okusinza ku sitetimenti zaabwe abamu mubasazeemu kubanga ate ffe bakaluubirira bakeera waffe munaempolaayo mulayo envuga naye n'omuganda ffe tuli kulweruki kulwerumu. Ne leero ndipoodize naye buli embanva awaka ngekansiibudde n'anaakumaguma banne mugamba maama w'abaana. Ennaku zino bwe bakubuuliza eyo Bugerere oyinza butayogera nti mbeera mu Nnama. Bwe bakubuuliza Ejjinja oyinza okwegaana Katoogo naye ng'ate oli we Katoogo. Ebizibu ebituuse mu Katoogo muno mu Nnama muno biyitirivu. Ennaku si nnyingi nnyo waggulu awo mu tawuni yaffe, era mwero seeno mwabulira omwana mu ddakiika. Taata w'omwana n'asituka n'agendera ku poliisi ge nawulira n'alipootinga tewali kigenda mu maaso. Tobaka bajje bazingeko akatundu kano
bakwatire wamu n'abeerusiizi tunoonye omwana abuliddewa okukeera ku makya ng'omwana yasaliddwa ekiwuduwudu nga kiri mu toyi y'ekkanisa. Abalipootinze awali poliisi era omwana bwe twamala omuziika bye byasirikira awo tewali kira kyagenda mu maaso yadde okujja ku miriraano baguze akana n'akataano kyasirikira awo twaziika busiisi kiwuduwudu. Enaku era si nnyingi nnyo mu Nnama muno wali mu kasaala awuli afuuka ttambiro ababoda ogenda okulya baatuze basatu baatuze babiri kati ababbi ba boda bo ndowooza bajja kibinja baagasidde mwezi nga gumu bafumita basatu awo kwaliko n'omuntu omu omusaabaze naye abamu ne baddengula balala ne bafa. Era mu nnaku ezitali nnyingi tezaayitawo yadde omwezi ne batuga babiri mu muluka guno gw'e Katoogo. Era tuba tuli wano era ng'amawulire gatuleetera nti wali mu Nagujje baatuzeewo omu misana tuku simanyi kiri mu booda twabamu booda batutambulira ku booda n'abatagirinako basaabaliza tulina motoka zitutambuzeemu tutulina yadde kabaasi yadde kamunye tutambulira ku booda ekitegeeza otambulira ku booda oli mu bulabe tuli mu bulabe obw'amaanyi era neewuunya bwewuunya kati tugenda kukola tutya. Nze nina emyaka 64 okumpita omutaka ekitegeeza ebyawano byonna ebisinga bungi bimanyi jjajjange bamuziika kuno kami kubanga olwaleero naku nga 3 oba 4 twaziise wali omwana mulenzi yasangiddwa mu nju ng'atemeddwa. Embeera eri wano ewaffe taata olwaleero nnyingira ssaawa emu okuba we nnaasula nga maze okwekukuma twekukuma bwekukumi tetukyalina mirembe nakino kankyogere poliisi tetuyambye bulungi. Abapoliisi abali wano era nga abannaffe bwedda be boogera ng'omukulu ntanatuuka poliisi tetuyambye bulungi. Otwala omusango bw'omala okutuuka ne bakwaniriza bulungi bamala okwaniriza ne bagamba leeta amafuta kubanga emmotoka za poliisi ndoza tiziba mu mafuta bagavumenti tebawa mafuta situmanyi amafuta n'okatoola nojja ne mukwata omuzi w'omusango n'atwalibwayo enkya n'ogenda n'okola sitatimenti ogenda okumala ennaku 2 ng'akuvuddeko emabega ng'akumyewo. Yensonga lwaki abantu bano bakati bamenya amateeka kubanga poliisi teyambye. Omusanvu okutuuka embala ziri mu 19 naye poliisi etuli wano. Ffe ekizibu kye tulina tuli ku nsonda ya constituency tuli ku nsonda ya Gombolola kati ebizibu byonna tubigatta. Ogenda okuba enduulu ofune obuyambi baba babbi bante nga bamaze ogibanga ne ku mmotoka bagikoze eki bagitaddeko ku lw'abatuuze bano bonna nga mpita mu ntebe yo njagala kukusaba bwebaayo obusobozi naffe batwawulizeeko. Ekyokubiri kigenda eri omuduumizi w'amagye n'owa poliisi nga baze okukola emirimu bakole nnyo omukwano n'abantu naye abantu bano bizinesi zaabwe okuva ku olwo zonna nfu bwe babala badduka misinde olw'ekyo ekyakola ki abaganda bagaa nti olaba egoba wa kiwempe oweddiba osembere kuba abantu balina gye bagaa nti olaba bakutwala katambala abadde akolagana ne poliisi abadde akolagana n'amagye ne bamukuba n'emiggo abadde babatyo batuukira tunakola tutya n'olwabo nga sijja gwentya Katonda eriyo ne yakoma ebusoga nadda buzzi n'olw'ensonga eyo ekyo lwaki mbayise bano be bannange be nali nabo mukomera naye kikwasa ennaku nga mulimu n'abaana b'amasomero bano 2 omu yagezaako n'okulaga omujaasi kaadi y'essomero nkimye sukulu fiizi wano mpita buyisi ewaffe Kakoola
n'ebyagwawo sibikola ki sibimanyi twagenda naye mukomera wotaabadde nagambye nasibwa ne batabanyi bange ne bazzukulu bange ekimu ku byanswaza ennyo nti wakati mu mbeera eyo simanyi sebo mukama wange abantu bano abakwata emmundu mubawengayo olunaku bagende bemala eggoga kubanga batisa amasasi okumala eddakiika 7 nze mwennyini ne mbagamba ababiri ti bwe mukubira amasasi si owali akavuyo naye nga amasasi gennyini era twebaza Katonda okubanga tegakwata baki bantu nenkizuula nti kitawe ndowooza emmundu zino zibamenya nnyo olumu ne baagala nabo bafunemu omukisa nze mwennyini ne mbagamba ekifo emukubira amasasi tewabadde kavuyo naye kikwasa ennaku bwe baatubuuza nti awo mwegamye enkuba mwenna mukolerawo ne mbaga nze ndi mukulembeze nze ndi chairman oyo kansala wange ne bavaawo ne bagenda mu maaso n'emirimu gyabwe ne batukima ogwokubiri ono ayogedde mu byakusaagira nti ekyankubye embooko ekyamazima nagoberera ebiragiro ate nze obutafaana kansala natunuulya kkala y'amagye mu kutukima ng'ekyuseemu ne manya nti kati nagobererawo ne bakola ki ekyokubiri oluswayiri ndumanyimu akatonotono nandigambye ntibaolya bankubirawo kasirukola ki siruwulira naye nga nabwe yambulidde omugono guno oyinza obutakikkiriza naye ngaekyamazima nga nkubirwa buki bwereere ekuva ku kyalo kyenkulembera kino kyotuddemu ye buyuki kirimu otunudde ewaluka kyekyange kyekola ki kyenkulembera okukivaamu okutuuka awali akavuyo wakati awaliwo ebyalo 4 bw'oba obaze kyesaamuuka era waliwo ekyalo kira anja kusaba nti abasirikale baffe baba bakola operations zaabwe bategeezengako ku poliisi ebali ki ebali okumpi singa baali bategeezezza hosi station ono ffe bono teyalikwatiddwa n'ono teyalikwatiddwa naye olw'ensonga nti bajja baveeri without reporting to a station eri okumpi yensonga lwaki bano bakwatibwa otherwise sebo tusaba enkola eyo ebeere ennungi tusobole okulabika nti tuweereza abantu baffe sebo naleo minisita ensonga ey'okubiri njagala okwebaza muganda wange Wabwire okutukomeza olugendo luwanvu nnyo kuba nga tubadde tugendawa sebo naleo minisita ensonga ey'okusatu tusaba abantu baffe bwe baba babasabye abantu baffe baba basabye ogenda okuwa obujulizi bagende bawenga obujulizi sina kyakikolera bagende bawenga obujulizi omusajja oyo ali mukomera aluddewo okumala ekiseera olw'ensonga teri abadde agenda kumuwaako buki kumuwaako obujulizi ensonga lwaki aluddewa aludde poliisi emukono otherwise yalibadde omusajja owulira nga nnyimba buli kaseera bamuzaala wano n'alyoka agenda wali walusi wakyamidde okuva ku main road wano we bamuzaala kanatta bamama be bali wano bakojja be bali wano be bamu ku bawange wetutaddangamu bulagagasebo nga woli minisita w'ebyokwerinda tusaba otuyambe otwongere ku byokwerinda mu kitundu kino tuwone okutuutulizibwa neyanziza nnyo omukisa ogumperebwa webale kujja bwana ate kubeere nga si gwe mulundi ogusembayo ogirenga buli kaseera ogendeko ne ku poliisi olabe abasirikale baffe basula ogendeko newali wenyini main station seba olabewo nja kuba musanyufu nnyo ng'otuuseewo era nolaba abasirikale baffe engeri gye bakoleramu neyanza nnyo neyanzeege Mukama Katonda onooba oddayo akutwale bulungi akutuusa eruhinda yalumbibwa era nayo nagidisikasingako naawe honorable minister yalumbibwa abantu abeeyita abafakinyi beeyita beekolamu ekibiina beeyita bafakinyi bano tebeewuunyiza kubanga ekyo ekigambo bakimanyi bagenda ne balumba amataka g'abantu ne bagakwamako bwe bati ne bagamba kati guno tulinako ebibanja ensonga eno mwami Wabwire agimanyi ensonga eno IGP agimanyi n'ensonga eno DPC agimanyi neko society bagimanyi naye amazima bwe mba njogera nabo bagamba nti waliwo ab'amaanyi abali amabega w'abantu abo na bwekityo nti basobola kubalwanyisa abantu bano ebiseera bingi bambala t-shirt z'enyarem abantu bano
ebiseera bingi bambala ne t-shirt ez'abamu kubavuganya ku kadi y'enyaremu. Bino byenjogera sebo ge mazima n'ebifaananyi tubirina wano ne ku poliisi gyebiri n'abamu twabakwata nga bamenyawo wootuukiddeawo ekasengaawo ennyumba ne batwaliwa ne mu kkooti nga bali mu t-shirt ez'abamu. Ab'enyaremu abaagala nve mu buyinza naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu sebo Honorable Minister, twetaaga poliisi okutuyamba okulwanyisa abafakinyi ababba amataka g'abantu abeekwama. Ettaka libaddeawo olw'okwalaba tekuli muntu ne bajja ne balisengako. Nja kusaba engeri gy'oyise wano bw'oba oddayo yita wano otuuke mu kitundu kye bayita Lutengo. Kibayita Lutengo. DPC yatuukaawo n'akwata ne ku mutwe. Ebizimbe baabimenya kati bazimbawo obuzimbi. So eyo ensonga yakubiri sewa Honorable Minister gye nkwagaza otwadressing mu kuboostinga police station eno. Osi wennamono sina kye mucomplainingako. Is a very compliant police officer. Naye mukama wange amaanyi naye ayina matono era yeetaaga obuyambi. Mugombolola eno tujja kuba tuwezezza police stations n'ensonga ya poliisi enneeyisa yaayo n'abantu ba bulijjo. Bintu byogerwa wano ng'ebyobusaako neera nakyo jja kikuumiriza. Kine bwabeera chairman Katambala ono wadde nina yesikkaanya naye naye siwagira bamukube kibooko. Siwagira n'omulundi n'ogumu kukuba muntu yenna kibooko. Era amateeka era nga ne bwali minisita wa ssemateeka ojjukira nti ne kkooti ya ssemateeka yakyogera bulungi nti corporal punishments are illegal and unconstitutional. So basebo ne banyabo ndowooza sebo Honorable Minister ne poliisi DPC abasirikale bo babuulirwe bannanga ebintu by'okukuba abantu kibooko byakwema dda. Era mu mbeera y'emu abantu bano bye baagala okubanga sebo siogera bya bufuzi complaints z'amaanyi. Era DPC nakuweereza audios we nali wano mu meeting ku Lwokusatu. Abantu bwe bajja ku poliisi mulina okubabuulira ddala ddala bo omuntu okugenda wali n'okulaba omusibe we alina kusooka kusasula. Abantu bajja ku poliisi okulaba n'omusibe sina bondi nga tetunatuuka ku bondi basooka kusasula. These are the complaints that are receiving mu bantu bange era ze twetaaga zibeere responded to. Nabibaddamu ne mbagumya naye olw'okuba ssebo kubanga era nawulidde wano amawulire nti ssebo saabategeeza osisaidi naye nze njagala nnyo bakamabanga abo emirimu gyabwe saagala nnyo okumeta muntu nga muwayiriza. Naye ssebo njagala abantu bano bakitegeere nti poliisi bondi egulwa bondi tegulwa. Okulaba omuntu nga musibe kikkirizibwa olina kusooka kusasula oba tolina kusooka kusasula. Ekyokusatu era ekisembayo ku nsonga eyo eya poliisi abantu nga beemulugunya nti poliisi engeri gyesensolamu abantu era bika mulimu abaana n'ebyana naddala mu nsonga eno. Eyo ssebo mbadde nkusaba Honorable Minister saagala nnyo because nze nkimanyi kiki ekitegeeza omusango nga guli mu kkooti nga looya nkimanyi kiki ekitegeeza. Naye ssebo bw'oba ofunye obudde fayiro eyo naawe osobola okugiyita nga minisita n'ogiyitamu n'ogikwasa n'omuntu n'agiyitamu n'owa direction mu mbeera eyo n'ebyokagenda ewa regional state attorney oba DPP abantu baffe ne tubayamba kubanga tubiriivinga nti abantu baffe abo bali innocent. Seba akasemberayo ddala Honorable Minister, akasemberayo ddala ekitundu kino bakiyita Katoogo mu nsi Uganda. Mu kulonda kwe twayitamu kye kyasinga okuwambibwamu abantu mu kitundu kino mwe tuli. Era bangi bawambibwa, bangi ne batulugunywa, bangi bakomawo ne ssebo
organizer eyaliko minisita munange Mwami Kibule ewali atawa femutulete tukole ogwaki tukole ogwaffe so Yune Idrisa DPC Mukono omwami oyo mundage mumpajje wano ayina pikipiki yonna gyebakwa maama mpola mpola tukwata ku lunaku olwo mukulu n'abaasa abadde kiriya abagambye jangu n'empapula ezogera ku pikipiki eyowa ku poliisi emukono era nja kwongerako ŋŋambe nti ansa entuufu tetujja jijja wano meeting wabula mbagambye mujjewa ku poliisi ate mujje mu ofiisi yange enamba y'essimu eri 07 mwagale kooti y'ekyalo etuule emusalire kakati omwami oyo yakwatibwa n'avunaanibwa fayiro ye eri sanction era agenda mu kooti enkya ku makya kati mutwale mu kooti ziri ezaffe tuleme muleeta eno mu kooti y'ekyalo tekyali kikolwa kirungi kyali ekikolwa kibi abantu abasinga ababadde wano boolabe bakwata bapoliisi beyakwata twafuna obutambi they appeared in videos that were running on social media so bwe twakomawo wano bwe twajja wano twali tugoberera abantu abalabikira mu butambi nga bakola ki omuwabuzi wa gavumenti n'atugamba nti kwaba abantu 13 bateekeddwa okugenda mu kooti ku nsonga ya madda abalala bonna netubata 17 on board tebakomawo wano abamu be babadde bayimiridde wano ekisembayo ku nsonga ya poliisi sebo onayo minisita eno poliisi tugenda gikomyawo in a period of 1 week tujja kubeera ne poliisi ngekomyewo mukutegedde kubanga eyajja negenda kukutali gwani ati nkubi ekibaluwa ekomyewo kubanga abantu baddeyo nga mukayana webagenda kukomera sebo ne bajja ne basaba nakavuga ono waliwo manye mwe mwagala nnyo okuyimba naye ekindese wano si kuyimba ekikulu ekindese wano olunaku luno kwetondera mwami Katambala Sulaimani oba olina omusango oba tolina musango oli mukulembeze oba olina waza omusango oba tewaguza oli mukulembeze yali nsobi abapoliisi okuba omukulembeze njagala kukulayirira nti abantu abo abakuba ngenda kufunaana bana RPC those people those officers who beat leaders should be charged njagala obakwate obavunaane oba bano balina omusango oba tebalina musango teryakirizibwa kuba Munnayuganda Abannayuganda si nte
ebyokuba abantu byali byadda ebyo byali byadda byayita. You were not going to beat Ugandans on my watch, no. So Mwami Katambala njagala mu linnya lya gavumenti, mu linnya lya NRM, mu linnya lya Ministry of Internal Affairs otusonyiwe. Naye tekitugaana okugenda mu kooti kuwaabira abo abakutuuza kooti. Oba olina omusango oba tolina musango, ddembe lye obutakugwa. Nga oba olina omusango oba togulina, oba olina omusango bakutwale mu kooti bakuvunaane bakusibe. Oba otalina omusango bakute ogende okole byoyogera okule. Naye obukulembeze si kirungi baki nzize wano agenda nemugamba genda okule wansi. Oba tebakulowoze kakana gezako omulundi omulala. Kyekude nengamba nankakuno mukono gwange mudala nemugamba ekireeta mukono si byabufuzi. Sinze kusaba kalulu oba kamudala oba kakibuule no ebyo byaggwe okwogera nawe tujja kuwa omukisa okoleki eyo democracy. RPC abagambye agenda kukubyawo police station, naye namukubyagamba nemugamba kati leeta abaserikale bangi. Yangambye baali bana nolwefo kati njagala oleetenga 8 kubanga nowala erifafran. Ate ngenda kugamba ne mukama wakuwe nga 2 ezinakuyambanga okutawuna ekintu kino. Ebyo banyabo ne basewo bibindeese. Ate ekyokubiri nze neerabire neewulirire obujulizi obw'abakulembeze abawano be batuusako ebikolobero bye boogera. Mpulidde ate mwe abapoliisi mulina ekizibu. Si wano wokka mwagala nnyo okukuba abantu. Mwagala nnyo okukuba abantu. RPC abaserikale bapapa nnyo kubanga bagamba abantu babaddira eri. Okuva wano okutuuka eri gye battira abantu ziri kilomita nga 4 oba 5. Kati oba wano yagenda ki eri okutta abantu? Oyagala kuntegeeza nti abawano ba professional killers bebamanya okutta bulungi babapangisa bagende batte. Ate RPC kibi abantu okutwalira amateeka mu ngalo, naye okutwalira amateeka mu ngalo abantu babulijjo okutwalira amateeka mu ngalo is an indictment on police. Tibaseraga tibabadde muki obwesige okutwalira amateeka mu ngalo abantu baba bakooye. Naye wajjabo ne basewa bakwa mu ngalo otwalira amateeka mu ngalo tukukwata tukukangavula. Mulekerawo n'okutwalira amateeka mu ngalo kubanga olusi mutta n'abantu abatalina ki. Olaba ebyammwe olaba ebyammwe byemukola. Mugenda ne mukwata omuntu ne mumutuga okukaka n'omuntu nga talina ki musango ate mumaze kumutta. Temusobola kukola ki kumuza. Olugende wa Katonda n'akubuuza nti ono watta wakyo olimugamba ki? Katonda oyo olimugamba ki ono kuwatta atalina musango? Alina musango abadde munumba kubogezi. Ng'abaana abapoliisi abakwata omwana w'essomero agenze kunoonya fiizi addayo mu ssomero mwe ne mukwata n'olusakka bangali ne mutasooka kwebuuza
kwekenenya ono kweli mwana wa somero ate ne video zo banayogerako RBC olusi olusi zino video ebirala olusi gaba mazima olusi lwaki wabulimba waliwo olunaku lumu bandaga ekifaananyi kyapa bankola efeesi yange nebateeka funaka ku feesi ya paapa nange nefukako kahino zemeko papa ekereziya ngeri nange nemufula papa olaba bye bakola bazayisa ebifaananyi bazayisa ebifaananyi nebakola zebaita fake news nebakwata omutwe gw'omukyala nebakuteeka ku musajja nebakwata omutwe gw'omusajja nebakuteeka ku mukyala nebakwata omutwe gwa budala nebakuteeka ku sonaka ku mubiri gwange nebakwata enkufiira ya budala nebajambaza ono oluusi mubeera muki okuzanyira ku bifaananyi. So bwe mbanga mugendera ku vidiyo musooke mufune puufu ebintu ebyo mubise munanka mukundu bya kalimagezi babalage nti kino kituufu oba buno obulimba kubanga obulimba kati sayansi egenze wala waliwo gyebaita artificial intelligence gyebaita artificial intelligence ekola ebintu wewuunya byabakola wewuunya bakola ebintu nga kati bayinza kujawona eddoboozi lyange nenyogerera embalala nebagamba mbalala yankole seeno nebanaga nga ndi mbalala esaawa zino kati nga ndi mbalala ndi ku televiziyo njogera kumbe nze ndi katoogo. So ebyo nabyo RPC your people should first of all investigate properly. Nate when you kusonga ngendo ya okutwalira amateeka mu ngalo mwegendereze mulabe nti musooka ne mufuna ki kubanga mada si kintu ekisobola okuvaawo. Mada even after 40 years bakukyajinga nobwomale wota omuntu ne bafuna obujulizi emyaka 4 giweddewo bakutwala mu kooti ne bakukola ki omusango gwalubeerera okutta omuntu omusango gwalubeerera tegugwa bajja kutukwata so mwegendereze musooke mubuulirize mufune amazima mufune ekituufu sagala kwegamba nti mufunire eddala naye obeere n'okuteebereza okulimu ki ekulimu sayansi ogenda ono kahina ono katoogo abaddeyo katoogo abaddeyo tokwata kahina ng'asiibye ejjinja abadde ejjinja n'atuuka n'ogamba ta kahina tumanya atta abantu wadde tabaddeewo ateeka okubanga yakoze eki teri muntu ateeka okusasulira okulaba omuntu we ng'ali mukomera ogwo omusango obwo buli bwanguzi bond poliisi okuba okutta bond yabwereere bond tebagikuza bond poliisi bond yabwereere poliisi bond eri mu mateeka omala esaawa 48 mukomera nga tebakutte mu kooti bondi eba rightyo. Ate mmwe abagamba nti tutwala abantu mu poliisi ne wayitawo ennaku 2 ne wajja bambe si musango gwa poliisi ebyo muvunaane babudala tewaluka mala ennaku 2 nga tomututte mu kooti mute wamala ennaku 2 nga tanagenda mu kooti mute addeyo ku poliisi bondi sigamba nti omutadde no muwe embateye agende naye abeere ng'akola ki akomawo naye toyinza kusa mukomera nga tomututte muki obanga oyagala kumusigaza ngetemyako bagambye nti nagenze gindi mbaddeyo n'omusango naye bagambye emitwalo 2 ate emitwalo 2 nti wadde otuwaddaani nti wadde wabwire tuyite wabwire tumubuuze omukyalo ono omumanyi mumanyi omulabyewa mukono agamba kuwadde emitwalo 2 ate abadde takumanyi kati bwomuwa sente n'osirika
ffe tunategerera wati omusajja ow'omukyalo muwadde sente. Polisi eyanguzi polisi bazikoze musawoyo bazijje musawoyo. Lumu waliwo omusajja yajja ewange n'agamba nti agenda ow'omusawo Omuganda n'amugyako sente Uganda ate bakristaayo waliwo kaba babbe Abaganda abasaba Abaganda babagera mubabbe badde mukulu zaabwe mubabbire ddala badde muki mulayini zaabwe naye abasaba Abaganda n'abantu gaabo babazanyira muki namwe ne mukkiriza.